Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba etonnye mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale, era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Afrika. Omuno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe Uganda ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okeera okwaka. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe naye tusuubira akasana okeera okwaka okussa n'ebitundu ebyo ebiri mu bugwanjuba awamu n'ebyo ebimu ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Wabula yo mu bukiikakkono ejja kubeera nga erimu oluwandaggirize mu bitundu ebimu. Olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu masekkati g'eggwanga lyaffe nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu kitundu ekyo eky'e Nakasongola, Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29, so nga Jinja ne Tororo ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Mu bugwanjuba tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'e Kasese era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebitali bimu. Ate yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe naye tusuubirayo enkuba okutonnya nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bitundu ebyo ebisinga obungi. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu Nairobi tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 22, so nga ate eyo mu London tusuubira omusana okwaka nga n'ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Olwo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 43. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.